Omuyimbi Ssamasojja azze mu kifo kya Shiba wali eri mu TNS kati gwe basayininze omupya ate ye mmeeya awonye okufiira mu kabenje. Abaana b'essomero abadde basaasaanya obuseego ebifaananyi by'obuseego nabo bakwatiddwa. Ago n'amala mugalinde mu bujjuvu. Ogamba otya gwe wenna ampuliriza ku Tristalk amanya eddoboozi Peter Tris okuba nti ate wendi mbaweereza mu buli kanyomero amawulire nga bwe gajja bwe ngakuwa gaba gakagogona gonna mbanga kutuusaako bw'olina ate okugafuna. Ky'oba olina okukola olina okuba nti osubscribinga saako n'okuteekako akadoso okuba nti osoba buli mawulire gemba nkutereddeyo wano ku mukutu. Mu kaseera kano njagala ntandikireko eri mu bannaffe aba TNS ew'omukyala Shiba gye yaakava. Mu kaseera kano eno oluvannyuma lw'emyaka nga 7 nga Shiba akolagana ne Jeff baamaze ne bayawukana wabula bayawukanye bulungi naye ekyenjawulo ekiriwo anti Jeff yasayininze omwana mulenzi amanyiddwa nga Ssamasojja abasinga kuuma mumanyi oyo golaba mu bifaananyi awo nga ye main artist kati owa Jeff Chiwa era nga yazze mu kifo kya Shiba wali mu TNS kakati amanyi gonna Jeff Chiwa agenda kuba nti ate agateeka ku mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Ssamasojja y'omu ku abalenzi abaakajja Ssamasojja era abali talented obulungi ennyo nga tasaana kubuusibwa maaso. Ssamasojja yazze mu kifo kya Shiba ate awo we tuba tuvuddeyo waliwo abaana b'amasomero abaalabikiddeko mu bifaananyi nga bagezaawo kuba nti baspreadinga ebifaananyi ebyobuseegu nga beekubya bali bwereere beekubya beekiisinga bano nno ebifaananyi bino bigenze mu maaso n'okuba nti ate bitambula nga bigoyinga viral ku social media era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bawa endowooza yaabwe ku bifaananyi bino. Ajjukira giri myaka kati ng'ebiri bukyanga gavumenti yaggalawo naddala amasomero abantu abakulukulu bagamba nti ekisinza okwonoona abaana mu lockdown season eno kwe kuba nti ate amasomero gaggalwa abaana beetanidde nnyo okuba nti babeera ku intaneti amasimu saako n'ebintu ebigenda mu kowero. So kino kireeseewo nnyo obutabanguko obw'amaanyi saako n'okuba nti abaana beefuga bula tebakyafugika nga kibaleetedde okuba nti bagenda mu bikolwa ng'ebyo. Essaawa zino mu lockdown abaana abawala basingiddemu nnyo okufuna embuto nga tebaliiko kontulo kubanga ekyandibadde kibabuzaabuza lyandibadde essomero essaawa zino lyaggalwa. So abantu bangi bavuddeyo ne bavumirira abaana bano okuba nti ate baspreadinga ebikolwa eby'obuseegu era ne bavumirira nnyo abazadde okukkiriza abaana okugenda mu bikolwa nga bino. So abantu bavuddeyo ne basaba gavumenti eveeyo ebayambe etugulewo amasomero basobole okuba nti baddayo abaana basome oba okitegeera ebikola nga bino bikendeere. So amawulire ge gali ku sayidi eyo wabula eyo we tuba tuvuddeyo ate ye